kati amanyi gangali mu bantu ba wansi bwayo omuntu wa wansi ampakanya ebiyimbi byonna byegase byogedde biyombye byonna biyenje buyenje tereza kamera kwa ebiyimbi bya Uganda byonna biyenje nze nkyogera ndabye kamayinja kapapala mukagenda mu kooti kati kooti ewulizo no sense wa mayinja. This is our opinion like promoters gwe mukulu Ronald Mayinja sifa bakugamba oguke utandiko tumanyira katogera genda mu kooti ogera kumufuna na musango ki tongamba ngo omuntu atambule yavaako atambule akwatirire byenda mu kaveera najja mu kamera bwe nalabayo oba bwe nawulirayo omuyimbi yenna ng'ategekeddwa Bajjo clear events sijja kulonza kwegatta ku Bajjo okugamba nti abayimbi muli Biyenje. Gano ge mazima. Bajjo yamanyidde nnyo abantu betuyita abasomesa b'eggwanga. Yabamanyidde nnyo, yabajolonze nnyo. Tusobola kugamba ti abayimbi bonna Biyenje buyenje, abasajja n'abakazi abakulu abayina amaka gaabwe, abayina bizinesi ze baddukanya, in fact nga bizinesi ye etambulira ku abo bayita ebiyenje obuyenje. This was a very big insult ku bantu abakubeezezzaawo. Era wano nsaba gavumenti ya Uganda oba gye tulindi eneddako oba eneddako oba eriko nga teriiko, nsaba ebigambo by'oluzungu ebimu tubiveeko. Kati ng'ekigambo promota, waliyo promota asobola okugamba abantu ba promoting nti Biyenje? Kati ekigambo promota abo tubawe erinnya ettuufu mbaleese, oba babuloka b'abayimbi oba abatembeeyi b'abayimbi, kubanga simanyi kigambo promota nti kikyasobola okujja ku bantu bano. Wano Uganda we yatuuka ebintu byonna nga biri privatized. The price of any commodity or any service is set by the owner of that very commodity or that very service. Kati gwe bw'oba tosobola kubeera mu service ye giveemu, kubanga tosobola kuddawo n'ogandi omanyi mpolereza abalabi tebalina ssente ezo. Gundi ogenda mu kivulu si ddagala nti omuntu bw'atagendeyo taawone. Bwe baba tebasobola kulabira ssente bayimbi ze baagala batuula awaka. Naawe atasobola kutembeeya muyimbi ku ssente z'ayagala, naawe tuula awaka, kola bizinensi endala. Yiwe siba ki mu bizinensi z'ebiyenje? Amazima omuyimbi yenna ampuliriza oba analaba ka video kano noddamu nokkirizibwa nokkiriza Bajjo akutegeke. Tewali kubuusabuusa, tugenda kuyita Kiyenje. This guy yamanyidde nnyo abayimbi betuyita abasomesa b'eggwanga nnyo. Tagwanidde kuddayo kutegeka muyimbi yenna. Bananga abayimbi mubeereko serious ku mulundi guno. Omuntu ava ati eri azannyire mu bizinesi yammwe. Oh, and I remember Paulo Kafero yayimba oluyimba n'agamba may his soul rest in peace. Yayimba n'agamba nti kale n'olaba akakolwa nga kazannyira musiri. Buno bwe bukolwa bwe yayimbako. Bajjo ojjawo obuyinza obugamba omuyimbi akubeezezzaawo. Wali opromotinga ki before kujja mu bayimbi? Era omanyiddwa lwaki lwakupromoti. By the way n'ekigambo kino promoting kifu bannange, ekigambo kifu. Promota yayongezaayo kigambo kiva mu kigambo to promote, okutumbula. Asanga omuyimbi nga talina wadde 10, talina kyali, n'amuteekamu ezize, n'amukuza, n'amutumbula. Bano bambaleese
nodda ku bayimbi n'obajolonga bwe kibanga gwe owulira bakuseera kituufu osobola okugamba nti batuseera ne mutula ku mmeeza emu ne mukkaanya bakuseera kituufu naye tosobola kuva eri n'ogamba bizinesi yaabwe n'otandika gwe ogigereka. Tubadde wano tubadde ne crisis y'amafuta. Waliwo petrol station yavaayo negenda negamba abe Saudi Arabia ebiyenje bye Saudi Arabia ebisima amafuta bigongezza nnyo. Puba togasobola va mu market. Bebe kuru yayimba n'agamba omukka bw'oba togusobola kyekiseera owete. Bajjo kyakola ki mu Biyenje? Zembadde ndowooza nti kati ke kaseera ogende mu toyireti zonna ezirina ebiyenje obikuŋŋaanye ogenda obipromotinge. Banaye abayimbi mugenda kweyisa ebiyenje. Nze ninza ekivulu kimu bwe kiti Bajjo kyagenda okutegeka nga bagambe nti bitegekeddwa Bajjo kiriya process ngenda kujja wano nkuneeminge nga ekiyenje namba 1 ng'ekiyenje namba 1. Omusajja yabamanyidde nnyo bannange. Kale n'olaba akakolwa ng'akazannyira mu musiri ogwateganya bannyini gwo. Kwegamba Kafeero abayimbi mwenna muddeyo muwulirize oluyimba lwa Kafeero olwo. Muddeyo muluwulirize. Kale n'olaba akakolwa nga kazannyira mu musiri ogwateganya bannyini gwo. Muyimbi gwe ani abo abasajja gwe bategeka ebivulu. Omuyimbi atanavaayo tebakuwa. Omala kuvaayo ne balyoka bajja nga bagabattukana. Nedda. Tusobola kuvuma basajja n'abakazi bakulu abayina amaka gaabwe, abayina famire zaabwe, abayina bizinesi zaabwe ze beddukanyiza. Omuntu buli Bobi Wine yayimba buli lwayitirira okukola kutya ajja n'ewuwo n'akuteekera amateeka. Kati Bajjo asaze ensala ze mu kisaawe ky'abayimbi mu bizinesi zaabwe aziteekera amateeka. Bayimbi mmwe temukkiriza okubayita ebiyenje. Embabuulidde ebiyimbi byonna byegasse. Kale n'olaba akakolwa ng'akazannyira mu musiri ogwateganya bannyini go. Oyo yali omugenzi Paulo Kafeero. Bayimbi mmwe muddeeyo muwulirize oluyimba olwo. Kafeero ndoza yaluyita singa nalinze. Obukolwa butandise okuzannyira mu misiri gyammwe. Olaba bwe bayita ebiyenje. Kati era Bobi Wine yayimba n'agamba nti oli buli lwayitirira okukola kutya ajja n'ewuwo n'akuteekera amateeka. Akakolwa katandise obbateekera amateeka nti muli basente bweziti. Bayimbi mmwe mugolokoke. Era buli muyimbi yenna anaateekebwateekebwa omusajja oyo eyabayise ebiyenje. Muyimbi gwe tugenda kuyita ekiyenje. Nsayininza awutu. Ebiyimbi byonna byegasse, byogedde, biyombye, byonna biyenje. Biyenje buyenje. Tereza kamera kwende ebiyimbi bya Uganda byonna biyenje. Amazima gali nti bwe nnaalabayo oba bwe nnaawulirayo omuyimbi yenna ng'ategekeddwa Bajjo clear events, sijja kulonzalonza kwegatta ku Bajjo.
okugamba nti abayimbi muli Biyenje. Gano ge mazima. Bajjo yamanyidde nnyo abantu betuyita abasomesa b'eggwanga. Yabamanyidde nnyo, yabajolonze nnyo. Tusobola kugamba ti abayimbi bonna Biyenje buyenje, abasajja n'abakazi abakulu abalina amaka gaabwe, abalina bizinesi ze baddukanya, in fact nga bizinesi ye etambulira ku abo baayita ebiyenje obuyenje. This was a very big insult ku bantu abakubeezezzaawo. Era wano nsaba gavumenti ya Uganda oba gye tulindi eneddako oba eriko nga teriiko. Nsaba ebigambo by'oluzungu ebimu tubiveeko. Kati ng'ekigambo promota. Waliyo promota asobola okugamba abantu ba promoting nti Biyenje? Kati ekigambo promota abo tubawe erinnya ettuufu mbaleese. Oba babbulooka b'abayimbi oba abatembeeyi b'abayimbi. Kubanga simanyi kigambo promota nti kikyasobola okujja ku bantu bano. Wano Uganda we yatuuka ebintu byonna nga biri privatized. The price of any commodity or any service is set by the owner of that very commodity or that very service. Kati gwe bw'oba tosobola kubeera mu service ye giveemu. Kubanga tosobola kuddawo n'ogandi omanyi mpolereza abalabi tebalina ssente ezo. Gundi ogenda mu kivulu si ddagala nti omuntu bw'atagendeyo taawone. Bwe baba tebasobola kulabira ssente bayimbi ze baagala batuula awaka. Naawe atasobola kutembeeya muyimbi ku ssente z'ayagala, naawe tuula awaka, kola bizinensi endala. Ye weesiba ki mu bizinensi z'ebiyenje? Ebiyimbi byonna byegasse, byogedde, biyombye, byonna Biyenje. Biyenje buyenje. Tereza kamera kwa nti ebiyimbi bya Uganda byonna Biyenje. Amazima gali nti bwe nnaalabayo oba bwe nnaawulirayo omuyimbi yenna ng'ategekeddwa Bajjo clear events, sijja kulonzalonza kwegatta ku Bajjo okugamba nti abayimbi muli Biyenje. Gano ge mazima. Bajjo yamanyidde nnyo abantu betuyita abasomesa b'eggwanga. Yabamanyidde nnyo, yabajolonze nnyo. Tusobola kugamba ti abayimbi bonna Biyenje buyenje, abasajja n'abakazi abakulu abalina amaka gaabwe, abalina bizinesi ze baddukanya, in fact nga bizinesi ye etambulira ku abo baayita ebiyenje obuyenje. This was a very big insult ku bantu abakubeezezzaawo. Era wano nsaba gavumenti ya Uganda oba gye tulindi eneddako oba eriko nga teriiko. Nsaba ebigambo by'oluzungu ebimu tubiveeko. Kati ng'ekigambo promota. Waliyo promota asobola okugamba abantu ba promoting nti Biyenje? Kati ekigambo promota abo tubawe erinnya ettuufu mbaleese. Oba babbulooka b'abayimbi oba abatembeeyi b'abayimbi. Kubanga simanyi kigambo promota nti kikyasobola okujja ku bantu bano. Wano Uganda we yatuuka ebintu byonna nga biri privatized. The price of any commodity or any service is set by the owner of that very commodity or that very service. Kati gwe bw'oba tosobola kubeera mu service ye giveemu. Kubanga tosobola kuddawo n'ogandi omanyi mpolereza abalabi tebalina ssente ezo.
gundi ogenda mu kivulu si ddagala nti omuntu bw'atagendeyo taawone bwe baba tebasobola kulabira ssente bayimbi ze baagala batuula awaka naawe atasobola kutembeeya muyimbi ku ssente z'ayagala naawe tuula awaka kola bizinensi endala yiwe siba ki mu bizinensi z'ebiyenje